Nga tulaba ensonga ku mikutu egy'enjawulo TV ne radio. Nga bwe tumanyi nti no eddembe ly'obuntu lyakkirizibwa mu Uganda, eddembe ly'okusinza mweriri mu Uganda, n'eddembe ly'obwebanga omuntu okwogera nga bw'alowooza weeriri. Naye eddembe lino era ssemateeka y'omu alikugira n'obuwaayiro. Etteeka eryo toolikozesenga n'olijjeejeemya oba n'olikozesa nga gwe bw'oyagala singa oba olumya omulala. Awo eddembe ery'obwebwange liba mu quotations oba mu koma nti liba otandise olyeyambula. Tuludde nga tulaba ensonga eza musumba Bugingo ne mukyala we. Nze ng'omu mmanyi nti omuntu alina eddembe okuba nga takyayagala munne. Eryo ddembe lye. Era ddembe ly'omuntu okugamba nti owaayi nze sikyakkiriziganya na mukyala wange oba na mwami wange wano wenkomye. Naye tulaba ate okuyita ku nsalo omuntu bw'aweebuuka n'avaamu ak'obuntu wadde buwangwa bwa Afrika ate n'ennono za Katonda nazo aba azibuuse okuba nti nno obulwadde ekikulukuto kigambo bulwadde nga bw'olaba nti abantu baali bannategeera Mukenenya bamuyitanga siriimu nga bamuyita mayembe ng'era omuntu aboolwa singa aba alwadde obulwadde bwa HIV. Ne twagenda tugamba nti obulwadde tekitegeeza nti omuntu kikolimo. Ekikulukuto mu luzungu ye fistula. Mu Buganda wano Pastor Bugingo waaweerereza. Omuntu ow'eku ntikko Ssaabasajja Magulu Nnyondo Kabaka wa Buganda yakikukunulayo ng'ezimu ku nsonga ssemasonga zagenda okulwanirira era asondera ensimbi. Ekintu bw'olanga Kabaka avuddeyo ye neeba efuuse ssemasonga. Ekikulukuto y'emu ku ssemasonga Ssaabasajja gy'avaayo buli mwaka okukuŋŋaanyiza ssente okujjanjaba abakyala. Kati bw'abanga ye nga Pastor Bugingo alaba nti kikolimo ng'alaba nti singa omukyala abeera ali muleeba n'afuna obukosefu kubanga ekikulukuto kiva ku bukosefu omanyi tebakinnyonnyola bo. Omukyala aba asindika n'abaana n'ayulika. Asindika mwana waani? Kati Teddy Bugingo omwana gwe yali asindika n'afuna injury eyamuviiramu ekikulukuto oyo omwana waani? Kati ekitegeeza Pastor Bugingo agamba nti buli musajja alina omukazi nga yafuna ekizibu mu kuzaala oba mu kizibu kyonna eky'obulwadde nti eyo ensonga erina okubaviirako okwawukana oba n'okuvoola ekisekererwa kubanga enkola gye yakyogeramu ti n'olaba omukazi mbu yeeyita abadde afumbye emyaka 29 kitegeeza ekyo kyamudisqualifyinga ku bufumbo. Tuvuddeyo ne tugamba gavumenti ti ensonga eno erekeraawo giraba nti buli omu alina eddembe nga bwe yagala. Naffe ba politician bakukwata mu freedom of speech ne batugamba freedom of speech wadde walondebwa kwogera. Ffe nno batulonda kwogera naye naffe batukomako. Katugamba okuyitibwa okwo olaba tosobola kuvoola ssemateeka wansi kati ate ssemateeka wa Katonda bw'oba wayitibwa okwo si kuvoola okusemberayo ddala. Nze mbadde nsaba nti minisita nga bw'ayogedde nti UCC Uganda Communication Commission ekyetegereza butambi nti era warning Pastor Bugingo yagifunye nti era taddamu kuwulirwa ng'akozesa ebigambo ebivuma ebijerega ebivoola kubanga tavodde oyo yekka wabula avodde buli muntu nga mwe muli ne Ssaabasajja alwanirira abakyala abalina ebikulukuto. Nze ndowooza kino asobola okukiraba nga ye ekyokusaaga naye nze ndowooza eno ntandikwa ey'okukoma ku bantu abavoola Katonda nga bayita mu linnya lye
naye nga n'abantu abatali mu kkanisa tebatuukanga waawo. Minisita akakasizza paalamenti nti ensonga eyo ekyagobererwa era UCC ne minisitule bagenda kuvaayo n'ekinaakolebwa nga bamaze okuwulira ebigambo ebyo. Naye ffe ng'abakyala naddala nze nga akiikirira Kampala Pastor Bugingo mwasumbira abantu, ensonga eyo ngenda gibeerako era ngenda gigoberera. Minisita ngenda kuddamu nze ndaba oba banaatwala mwezi oba myezi 2 nkiriko era nja kiremerako. Omusajja yavaayo ne yeetonda ate nga bw'abanga musumba wa church Bible egamba nti omuntu bw'asaba okusonyiwa asonyiwa. Lwaki musigale nga mukokomera ebigambo? Yesu yagamba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Katonda simanyi oba yamuzzeemu nti yamusonyiye kuba naye talina bukakafu. Naye n'abali mu makomera nabo beekoona mu mutima era osanga bo Katonda yabasonyiwa dda naye ensi yabasiba. Era twawula ebintu ebyo. Omuntu taddukiranga nti ye yeetonze eri Katonda naye nga ebigambo bye byakosezza si mukyala we yekka wabula ffenna abakyala.